Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli 25 olw'omwenda. Omuwandiisi waayo aleeta ebigamba bwe biti. Abawombeefu anaabalungamyanga mu musango, abawombeefu anaabalungamyanga mu kkubo lye. Ani alungamya? Mukama Katonda. Abaagalwa, weewaawo omulabi waffe, kinyuma nnyo okutambula mu lugendo lw'obulamu ng'olina omulagirizi. Era omulagirizi wo bw'abanga ye Katonda, otambula nga toliiko kutya. Ekisooka ye yakutonda, ekyokubiri w'otambulira ye yatambulirawo. Ekisuubizo ekyo kyabo bokka abasazeewo okutambula ne Katonda mu butuufu ate era mu bujjuvu, kubanga Katonda tagenda kwekakaatika ku muntu ate era tagenda kuwaliriza kwagala kwa muntu. Naye abo abasazeewo okutambula ne Mukama banaalungamyanga. Kkiriza Mukama akulungamyenga. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwannyinaze, njagala okukulamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne neebaza Mukama atukesereza obudde nga tukyali balamu. Saagala okitwale nti kya bulijjo nti era kikugwanidde okubeera nakyo. Omukka ogwo gw'obulamu gw'olina waliwo oba muganda wo oba mukwano gwo oba omuntu gw'owulidde afudde. Tafudde olw'okuba mubi okukira ggwe, naye omukisa Mukama agukuwadde gwe nange twenenye tuve mu bimakubo gaffe amabi olwo nno tusobole okulokolebwa tuleme okuzikirira. Amannya agange nze Ziweeriya, nga nze nkyene ya leero ku nsulo eno y'enkya gye tubeera nayo buli ssaawa 12 ez'okumakya ku Maliiri. Nkusaba nga nkwegayirira kifuuke ekitundu ku bulamu bwo, puroguramu eno efuuke ekitundu ku bulamu bwo. Ti buli makya ojje tubeere ne bye tufuna nga tutunabagenda kukakalabya mirimu gyaffe eginaavaamu ensimbi ezinaagulira Magala eddiba. Nkwebaza era obadde okyataatagana, nsaba ebyo by'obadde oteekako engalo osooka obiteeke ku mabbali olwo nno tubeere n'ekyokuyiga mu ddakiika zino entono nga tunnaba kweyongerayo mu maaso. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, njagala okwebaza era nkwebaza. Oli mulungi ow'okwagala, ow'ekisa ekingi kyetuvudde tetumalibwawo. Tuwulidde bangi abavudde mu bulamu obw'ensi eno, naye ffe okyatwazise omukka ogw'obulamu. Tuyambaye Mukama omukisa ogwo tuleme ogugalabanja naye tugukozese mu ngeri esingako obulungi nga tukunoonya nga kikyasoboka. Tukusenge era tusenge omwana wo Yesu gy'aba afugira mu bulamu bwaffe. Kkiriza kaakano ayi Mukama, eddakiika zino muganda wange mwannyinaze zaawaddeyo kazireme kufa bwereere. Kolera mu nze onsobozese okutuukiriza ekyo ky'oyagala mu bulamu bwaffe ffenna. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ensitulo y'enkya buli ssaawa 12 tuba nayo
nkusaba otwegatteko buli nkya. Naye Katonda lwaki yakola ekintu ekyo? Ne lwaki Mukama Katonda yakola ekintu ekyo? Mirundi mingi tulabe ku mawulire naddala mmwe abalaba bukedde nga bawannyondo ba kkooti bakedde ku makya, weewaawo bayinza okuba bazze mu matumbi ga budde ne bakoonakoona ennyumba ne baziteeka ku ttaka. Nga lwaki? Nti balina ekiragiro ekyavudde mu kkooti nti ettaka eryo liriko nannyini waalyo alyagala. Kale nno ne basalawo bajje matumbi budde ne bakoonakoona ebintu ebiriwo byonna byonna, oba basanze ebitooke ebyo ne babitema, oba basanze embuzi ezo ne bazisala, oba basanze miti gyaffe ne bagitema, ennyumba ne bagikoonakoona, oba mubaddemu omuntu oba mubaddemu bukoko, ebyo tebaagala kukola ki? Kumanya. Ate noba obeetegereza babeera basajja bakanyama. N'ebintu ebyo byonna tubiraba ng'omuntu akikola lw'okuba aweereddwa ekiragiro ekiva mu kkooti. Weewaawo kivudde mu kkooti oluusi nga ekiwandiiko ekyo tekiriiko n'omutwe n'amagulu, kyengeza okugamba nti kicupule nga tekuli na mulamuzi yataddeko mukono, naye nga balina n'abakuumi ab'emigemerawala ababakuuma nga bakola ebyambyone ebifaanana bwe bityo. Ekyo bwandibadde okitadde ku mabbali, naye ogenda okulaba nga n'embyone afaanana bw'atyo, ebyambyone ebifaanana bwe bityo, njagala kubiteeka mu bukomera ebyambyone, ng'ate tubisiŋŋaana ne mu Bayibuli ebyefaananyiriza bwe bityo. Era ekintu ekimu ekitabula obuwongo bw'abakkiriza abantu kwe kutegeera Bayibuli. Lwaki Katonda mirundi mingi si gumu ebiri Katonda alagira abantu mu bibuga bisaanyizibwewo era n'abantu abatulamu bazikirizibwe? Alagidde bulagizi nti mugende muzikirize abantu ab'eggwanga eryo, ekibuga ekyo mukisaanyeewo, mukireke ku ttaka, temulekaamu wadde omuntu, temutaasa wadde embuzi, temutaasa wadde endiga, temutaasa omuwere, omwana, temutaasa abakadde, temutaasa abakazi. Naye ng'ekyo ekiragiro kivudde mwani? Mu Mukama Katonda. Ebintu ebyo byanaamiriza, era bw'obwanga oli muntu atamanyi Bayibuli, bw'owulira ebigambo ebifaanana bwe bityo noga nti ono Katonda mubi ddala nnyo, mukambwe nnyo, teyeesemberezeka. Naye ekibuuzo kyange kibadde nti mu kyokuyiga kyaffe, lwaki Mukama Katonda yakola ekintu ekifaanana bwe kityo? Ekintu kyenjogerako kye kino, kiri mu kitabo ekya Samwiri eky'olubereberye. Samwiri eky'olubereberye essuula ey'15 olunyiriri lwa 3. Agamba bw'ati, naye okusobola okutegeera ebigambo bino katuve ku lw'olubereberye. Agamba awo Samwiri n'agamba Sawulo nti Mukama yantuma okukufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti nekkaanya ebyo Abamaleki bye baakola Isirayiri, bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva e Misiri. Kaakano genda okube Amaleki, ozikiririze ddala byonna bye balina, so tobasaasira, naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Lwaki alagira? Baaziyiza abaana ba Isirayiri mu kkubo bwe baali bava mu Misiri bagenda mu ki? Bagenda mu nsi ensuubizi eya Kanani.
olunyi luno nno lugazimuuko naye ngenda gezaako okulutemaatema mu ddakiika zino entono zetukkaanyiza okubeera nga tuyiga. Ekisooka njagala okuba ekifaananyi abantu bano abaana ba Isirayiri bavudde mu nsi ey'obuwambe ey'okunyigirizibwa Mukama abatakkuluzzaako olunnabe basiŋŋaana Abameriki bayimirira mu kkubo lyabwe baga temujja kuyitawo wano. Ekyo njagala okitwale nti omwana mu makaago mukazi wo akkiriza Yesu Kristo ayagala okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi we amukulembere okumuyingiza mu bulamu obutaliggwaawo gwe baawe oba gwe taata w'omwana oyo n'oyimirira mu kkubo ly'omwana oyo omulemesa okwegatta ku kukkiriza kwa Yesu Kristo. Bano baali bayimirira mu kkubo ly'abaana ba Isirayiri batuusa mu nsi ensuubize. Katonda alagira agamba bakole ki? Mubatte, muzikirize nte, mbuzi, ndiga, nkoko, omwana omuwere ayonka naki n'abakadde bonna, temusaasira n'omu. Ebigambo ebyo byali bya bukambwe. Ne bya bukambwe lwaki? Yesu agamba nti bw'obanga olikyesitaza eri abaana abato abalinga bano, kyandisinzeeko ggwe osibyemu olubwengo osulibwe mu ki? Mu nnyanja. Kubanga olunaku olw'omusango lujja kulubeerera luzibu. Lwaki agamba bw'atyo? Nti abantu baagala okudduka omulabe Sitaani, ate ggwe obakola ki? Obalemezaayo olw'okuba obakambuwalira oba oyimirira mu kkubo lyabwe. Mukama kyava ayisa ekiragiro nti batte buli kimu. Kale omuntu bw'asoma ebigambo ebiringa ebyo mu Bayibuli n'agamba nti Katonda ow'enkulu efaanana bw'etyo si mwangu wa kusinza, tategeerekeka. Katonda kisoboka kitya okuwa ekiragiro eky'okuzikiriza n'abataliko mwasirizi? Katonda ow'okwagala n'alagira abataliiko mwasirizi bazikirizibwe, abato, abawere n'abakadde. Bwe tubeera mu nsi muno omuli amateeka, abantu abasinga ne bubeera lutalo lw'e Ukraine, ky'ova olaba abantu abakulembeze bateekayo abantu. Bw'okubako bbomu olwo nga bagamba nti oyo azizza omusango ogw'ebyentalo. Okukuba abaana abato, okubatta n'abakadde, abakazi abataliiko mwasirizi, ogwo musango gwa nnaggomola. Naye lwaki si musango gwa nnaggomola ku Katonda? Njagala okutegeeza ekyo si tekyandibadde kya kyewuunyo, era ne mu mbeera eno si kya kyewuunyo. Katonda yali akwata ku bantu abaali beefunyiridde, abeewerereddeyo ddala okutambula mu mbeera ey'ekibi, ey'obukafiiri obuwedde emirimu. Katonda ng'asuubiza Ibulayimu, yamugamba ngenda kuwa n'abazadde lyo ne bazzukulu ngenda bawaki ensi eyo ensuubize, naye olw'okuba nga obubi bw'abantu bano tebunnatuuka kussa eryo eribazikiririza, abaana b'abazzukulu bo tebagenda kukulya ki nsi eno ensuubize. Naye ekiseera ekyo bwe kirituuka, kale baligitwala. Era waayitawo emyaka 403 bino ne bibaawo. Kati laba bavudde mu buwambe. Kabaka asooka omubereberye ow'abaki? Owa Isirayiri, eggwanga lya Isirayiri eryali awamu, ye kabaka Sawulo, amutuma genda okole ki? Otte. Lwaki? Bano baali baganye ekisa kya Katonda. Baali baganye ekisa kya Katonda, beeweereddeyo ddala mu kuweereza Sitaani. Baali baganye ekisa kya Katonda nga beeweereddeyo ddala mu mikono gyani? Gya Sitaani. Era nga Katonda yakimanyi, kubanga tukimanyi nti Katonda amanyi byonna. Akimanyi nti bano tebaali bakukola ki? Bakwenenya. Era nga mu mbeera yonna bakeera bakola ki? Balowooza kwonoona enteekateeka zaabwe. Tugenda kwonoona tutya? Tugenda kukola ki olwaleero ekyekibi?
era Katonda yatulaga nti Abamerika bano n'abaana be baali bazadde baali bakukola ki, baali bakusigala nga bakola ki, bakola bubi, ngera kye balinda okukola bujeemu na bya butali butuukirivu. Era Katonda kwe kulaga nti ensi yali yakubeera, kyali kisingako ensi Abamerika obutagibeerako, era tebaali bakubeera kizibu eri abaki, eri abaana ba Isirayiri. Bw'osoma ekitabo kya Isaaya, bw'osoma ekitabo kya Isaaya essuula ndowooza ya 28, Isaaya Katonda bw'azikiriza, Katonda bw'azikiriza Katonda bw'abanga anaazikiriza alina ekigambo kyakiyita nti agenda kukola ekikola kiri mu ssuula eyo ndowooza ya 18 oba ya 28 nti bw'ali baazikiriza agenda kuba Katonda wakwagala, agenda kuba akola ekitali kya bulijjo, agenda kukola ekitali kya bulijjo naye nga akikola ate mu busaasizi bwe. Kati omuntu ng'oyo bw'asigalawo nga mu butuufu n'enkya agenda kutta, ne luli agenda mu bwenzi, ne luli agenda kubeera mu byawongo kusaddaaka baana ba banne, ne bw'onoomulekawo oba n'ogamba nti kale mulese kamutwale mu ki, kamutwale mu ggulu, agenda kubeera mu kifo ekitamuwa ssanyu kuba byasanyukira bya butali butuukirivu na bujeemu. Njagala okutegeeza nti n'abaana abaali bazaalibwa baali batuuse ku sseeryo. Saagala kubayingiza nnyo mu bya sayansi naye ekyenyinza okubagirayo ekyangungu nti omusota guzaala musota. Tuyinza kulowooza nti omusota osiŋŋaanya enswera enkulu nti bw'onoofuna enswera eba yaakava mu ggi eyaluddwa bwe kubojja era ogenda kukola ki? Obusagga obugenda kukutta. Enswera ezaala ki? Nswera. Omusota guzaala musota. Kakati bano ekibi kyali kibayingidde mu busomyo nga kiri mu busaayi nti n'abaana abaali bazaalibwa baali Katonda yali abalabye nga bagenda kukola ki? Kusigala mu ekyo ng'ebirowoozo byabwe biri mu kibi kyereere, teriyo kalungi kagenda bakola ki? Kubavaamu. Ng'ekirungi ekisingako kyasigadde obakolera kwe kubakola ki? Kwe kubazikiriza mu busaasi bwe nti bambi ekyokubeera abalamu tekikyalina mugaso gye muli, ekisingako obulungi mwe kukola ki? Kwe kuva ku nsi. Bayibuli etukakasa bulungi nnyo nti Katonda kwe kwagala. Ebbaluwa ya Yokaana ssuula 4:8 Katonda kwe kwagala tekigamba nti Katonda alina okwagala, naye okwagala kusibuka mu ye. Buli kuzikirizibwa okw'abajeemu n'abakola ebitali bya butuukirivu Katonda aba ayolesa kwagala kwe. Katonda amanyi byonna n'ebyo bye tutakola ki? Bye tutamanyi ne bye tutalaba yabiraba. Katonda yamanya nti abaana bano baali bakula, abaana b'Abamerika oba baali bawere oba baali bafaanana batya, baali bakula ate basukke ne mu bwononefu okukira bazadde baabwe. Kale bw'obeera n'obulamu obweyawudde ku Mukama Katonda, njagala okutegeeza bukukulembera kugenda mu kuzikirira. Buli lw'obeera n'obulamu obweyawudde ku Katonda gye bukomekkerera, okomekkereza ogenze mu kuzikirira. Njagala okutegeeza mu butuufu ekyo Katonda kye yakola kyali kya bukambwe, kyali kya bukambwe, saagala sikisiigako kazigo, kyali kya buki, kyali kya bukambwe naye yakikola. Naye njagala ojjukire nti n'ekibi kibi nnyo ddala. Omanyi lwaki ekibi kibi? Kyatta Yesu, kyaleeta Yesu ku musaalaba
ataalina musango n'akomererwa n'aswazibwa n'awandulirwa amalusu. Ekibi kyaleeta Katonda waffe ku musaalaba. Ekibi nakyo kibi nnyo ddala. Kale okukirekawo obulamu obutaliimu Katonda nabwo bubi nnyo ddala. Kisingako obulamu obwo okukola ki? Okuvaawo. Naye mwana wange, muganda wange, mwannyinaze, lwaki okkiriza gwe okuggyibwawo okuzikirira mirembe n'emirembe? Kkiriza Yesu Kristo afuuke ekitundu ku bulamu obwo. Bw'omukkiriza n'afuuka ekitundu ku bulamu obwo, okuzikirira okuvuddemu, okusalirwa omusango tokyakulimu, kubanga yagenda okuyimirira mu kifo kyo agambe nti ono yanzikiriza, omusaayi gwange gumumalira. Okweyawula ku Mukama Katonda n'obeera n'obulamu obweyawudde ku Mukama Katonda tebuleeta buleesi kuzikirira mu bulamu obwo. Naye kye buleeta kye kino. Njagala kiyita kwalula. Ekibi kyongera kwalula. Ne kyalula mu bulamu obwo, ne kiva mu bubwo, ne kiyingira mu Lungereza bakiyita jiini eyo, wabeerawo kye bayita mutation. Nti ogenda bw'ozaala kigenda okulaba nga ekyali ekikyo kitandise okuyingira ne bw'ozadde kwe bayita kwempisa okwalula. Ekibi kyongera kwalula nga bw'olaba akawuka kano akasiriimu, oba nga bw'olaba akawuka kano akaze katutawanya aka COVID-19 kagenda kaalula. Ekibi kiringa akawuka ako kyalula. Abantu ba Amerika bano baali boononefu kale. Baali baki? Baali boononefu nnyo ddala. Kale obuzibu baali baleese baali bwa kuzingamya pulaani ey'obulokozi. Okujja kw'Amasiya kwali kuli mu lusuubo, kubanga yandikimye ekinga ensi yonna yeewereredde ddala mu bubi n'obwononefu. Naye balina okukomezebwa. Omulimu gwa Isirayiri gwali mu lusuubo, kubanga Katonda yalonda Isirayiri. Nsonyiweko. Mukama Katonda yalonda Isirayiri nga kigenda okubeera ekyokulabirako eri amawanga amalala, okubasikiriza okukyuka okujja gy'ali. Kakati beesiŋŋanye mu bantu bano, nabo baali bakuyiga empisa enkyafu. Mukama kyava agamba nti bano tebalina kikalungi kagenda bavaamu, bagezezzaako kabakole ki? Ng'akikola okugezaako okukingiriza abantu be. N'ensi yonna okutwalira awamu. Katonda tekitwetaagisa kumukola ki? Kumusalira musango nga tugamba nti si mwenkanya. Tetugwanidde kumusalira musango nti si mwenkanya. Watuukira ku sseeri gamba nti kino kigize era ekiseera kijja kye mbagambyeko nti bw'anaaba azikiriza ajja kuba akola ekitali kya bulijjo, kuba ye Katonda wa kwagala, tanoonya kuzikiriza buli, naye kyanoonya ffe okwenenya tusobole okukola ki? Okulokolebwa. Kale tekiba kirungi era tekitugwanira kumukola ki? Kumusalira musango gwa kubeera nti si mwenkanya. Sitaani ng'agenda asaasaanya ennaku n'okufa. Ekimu ku bintu byasinze, obulimba bwasinze okutambuza kwe okuwaayiriza Mukama Katonda nti yaleese okuzikiriza, naye ng'ate kibi kye kireese embeera y'okukola ki? Y'okuzikiriza. Mukama Katonda yatutanda tubeere n'obulamu obutaggwaawo obwenkomeredde. Naye ekibi bwe kyajjawo, ekibi kyaleetebwa ani? Ekibi kyaleetebwa Sitaani. Kyasiŋŋaanibwa mwani? Mu Sitaani. Kakati bw'akyuka n'agamba nti mulaba Katonda mbwagamba bakwagala, naye yaleese okukola ki? Okufa. Yazikiriza. Naye ng'azikiriza kyakola Mukama Katonda, era bw'anaaba azikiriza aboonoonyi ku nkomerero ajja kuba akikola mu kwagala. Kubanga kale ne bw'anaakutwala mu ggulu nga gwe obwenzi bwe bukutawanya n'obubbi n'obutemu, eri tebigenda kubaayo. Kati onoosanyukirayo otya?
kale bw'obanga olemedde mu ekyo ekisingako kwe kukuggyawo kubanga eby'obwakatonda gwe tobisanyukira. Kale nga bwe kiri ekizibu biseera ebisinga okutegeera okusalawo kwa Katonda, kizibu ffe okutegeera okusalawo kwa Katonda ebiseera ebisinga. Nenjaga okutegeeza nti okusalawo kwe kubeera okutuufu era kwe kulungi. Okusalawo kwa Katonda kwe kubeera kulungi. Nenjagala okutegeeza nti tekibeera nti Katonda bwe yageze nti gwe olina okufa. Kusalawo kuva mu ggwe, naye bw'alabanga butuufu ne bw'anaakola tolina kigenda kukyukako. Okusalawo kwe kuba okutuufu kubanga Katonda takola ki? Tasobya. Njagala okwebaza muganda wange mwannyinaze nti olwaleero okkiriza nga bali naawe ebigambo wadde tulabanga ebintu ebimu bikalu mu Bayibuli muno, naye njagala okwekakasa nti Mukama okusalawo kwe bw'obanga byonna obitadde ku minzaani kwe kukola ki? Kwe kusingako obulungi. Katwekwase Mukama mu mbeera yonna, mu kusoberwa kwonna kwe tulina, naye atuyambe tuleme okutwalibwa okubuzaabuzibwa kwa Sitaani okututwala mu kuzikirizibwa. Mukama omulungi nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde nze ne muganda wange ne mwannyinaze okugabana ku nsulo n'ey'enkya. Ebigambo ebiwuliddwa bigambo bikanga mu mutima, naye osigala oli Katonda w'ekiseera ow'okwagala. Okwagala kwo kwongera okutubeera okuyita mu lunaku luno, katulabe omukisa gwo mu kufuluma ne mu kuyingira. Okukusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.